الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير الداعي إلى الخير وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda amajjufu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumutendereza, tumutongoza mu kumusinza, tumwebaza, atugabiridde ebintu bingi. Atutuusizza mu mwezi gwa Ramadan, tusiibye ennaku ezisoose, tumusaba atusasule empeera ennungi, atusobozesa okumalako ensigaddeyo mu nnaku za Ramadan. Asooka okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omulundi ogwasembayo twaraba olutalo lw'e Tabuk, olutalo nabbi sallallahu alayhi wa sallam lwe yasembayo okulwana mu ntalo, era ne tulaba ensonga lwaki lwalwanirwa n'ekifo n'omwaka. Omwaka gwali gwa 9 omwezi gwa Rajab, nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'afuluma okugenda okulwana olutalo lw'e Tabuk ng'alwanira mu Jordan ekyali mu Roman Empire. Olw'okuba olutalo lwali luzito, lwali lunene, ennamba zaali nnene, lwali lwetaagisa okwetegeka okw'enjawulo. Nabi sallam bwe yayita mu basiraamu yasobola okufuna emitwalo 3 egy'abalwanyi. Mwegatteko oluvannyuma lw'okusooka okwesigiriza, Nabi sallam bwe yabayitamu n'abagamba tugenda kulwanyisa Balooma, ate tugenda wala. Nga bwe twalaba ebiseera byali bizibu, baswahaba basooka ne batafaayo nnyo kuteeka mu maanyi. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kussa ayat nga bwe twazira mu suratu Tawba nga abanenya agamba billahi minash shaitani rrajim ya ayuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fi al-akhirati illa qalil. Abanga bakkiriza, mubadde ki lwaki mwesigiriza okufuluma okugenda okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala? Lwaki we bagamba nti tugende tulwane mu kkubo lya Allah teri afaayo? Musazeewo okwesigulira ku bulamu bw'ensi obw'akaseera akatono, ng'ate bw'obugeraageranya ku bw'enkomerero tebulina kye buli. Allah abagamba illa tanfiru yu'adhibukum 'adhaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wala tadurruhu shay'a illa tanfiru. Bwe munaamuganya okufuluma okugenda okulwana ne nabbi wange Muhammad sallam, yu'adhibukum 'adhaban alima, mwerinde ebibonerezo byange ebiruma, ngenda babonereza. Wa yastabdil qauma ghayrakum, ate nina n'obusobozi okukyusa ne mbajjawo mmwe baswahaba, ne ndeeta abalala abatabafaanana, wala tadurruhu shay'a, Allah ne mutabaako kye mumukosa n'akatono. Kwali kulabula. N'ayongera n'abagamba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, bwe muba muganya omutaasa, Allah ajja mutaasa nga bwe yamutaasa. idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Bwe munaagaana okumutaasa omubaka wange, faqad nasarahu Allah, Allah ebiseera byonna azza mutaasa n'abajjukiza. Yamutaasa ddi? idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, yamutaasa olunaku abakaafiiri lwe baamugoba e Makka ne bamujja mu nnyumba ye, we yasenguka ne munne Abubakar, idh huma fil ghar, ne batuuka okubeera mu mpuku nga ejje libeetoolodde naye nga teribalaba. idh yaqulu li sahibihi la tahzan, nabbi n'atuuka okugamba mukwano gwe Abubakar yali atintima, teweeraliikirira, tobaako kutya, inna Allaha ma'ana, Allah alinaffe agenda tutaasa. So zonna aya Allah azissa okulabula abaswahaba
abaali batataddeeyo mwoyo kugenda ku kigambo kya Nabi sallam. Bwe munaagaana omutaasa ajja mutaasa, ate nammwe ajja babonereza. Aya ezo zaakanga basahaba, zaabazuukusa ne beenyigiramu, ne bazuukuka. Buli omu n'atandika okunoonya ensolo gy'anaatambulirako. Twagamba baali bagenda wala kilomita 8. Buli omu yali alina okunoonya ensolo gy'agenda okutambulirako, oba ababiri abasatu ensolo gye bagenda okutambulirako. Nabbi sallam yagenda okulaba nga byafunye tebimala, ejja eddene gye balaga wala, embeera nzibu. N'ayimirira n'awa khutuba mu basiraamu, mu basahaba, n'abagamba bannange buli omu akole ekyasobola okuwaayo mu kkubo lya Allah, tugende mu lutalo. Wakuba omulanga, Umar radiyallahu anhu anyumya mu hadisi ye mu Sunan Abi Dawuda, agamba nti bwe nalaba nga Abubakari asituse, mu mutima gwange nagamba nti kano ke kaseera nange Abubakari mulageko. Ebiseera byonna Abubakari azansinga. Abubakari bwe yagenda, Umaru n'ayanguwa, agamba faharatu ila baiti fa akhadtu oba fa ataitu binisfi maali. Umaru bw'agenda ewaka yayanguwa nnyo, n'asooka Abubakari n'akwata emaali gye yalina, yagigawuzaamu 2, n'akwatako kitundu kashi. Aba yalina miliyoni 2, yaleetako 10, n'ajja nazo mu kanzu nga zimumenya, n'aziteeka mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi agenda okulaba nga Umaru azze ne ssente nnyingi, n'amwewuunya, amubuuza maada tarakta li ahlika ya Umar, abeeko balekedde ki, osigazaayo kaki, ssente ng'oleese nnyingi? Amugamba taraktu mitlahu ya Rasulallah, kyendeseeyo kyenkana kino kyendeese, amakulu nsalidde wakati. Nabbi yasanyuka ku bungi bwa ssente Umaru bwe yali aleese, era nga yeesunga kulaba Abubakari kyaleeta. Alaba aleese kinene, baba bali awo nga n'Abubakari azze, ezize nnyingi zimumenya. Bwazireeta mu maaso ga Nabbi sallam, agenda okulaba ate nga tezimanyi za Umaru mu bungi, nyingi nyingi. Ambuuza ya Ababakar, ma tarakta li ahlik, amugamba taraktu llaha wa rasula. Abubakari ssente zino zonna ekooleseeyo kaki, abewo? Amugamba nze zonna nzireese, ndeseeyo Mungu y'anaamanya, ndeseeyo Allah n'omubaka we. Umaru agenda okutunuulira ssente za Abubakari zaleese, n'azigeraageranya ku zize. Yagamba wallahi la usabikuka ba'da al-yawm abada, ndayira Mungu Abubakari nkutadde, siriddamu kwesimbako. Kubanga Umaru we yagenda n'aleeta hafu, yalowooza nti Abubakari ajja kuleeta kitono, ate Abubakari we yaleeta byonna yabireeta. Yalayira n'agamba okuva na leero Abubakari nkutadde, kola bibyo oli mu liigiyo. Abubakari yaleeta ssente, Nabbi sallam ne yeewuunya ssente ennyingi Abubakari zaleese. Baswahaba abalala abanene ab'amaanyi ne baleeta. Abdurrahman bun Auf yali omu ku baswahaba abagagga, yali mugagga e Makka, ate ne bwe yajja e Madina n'agaggawala. Abdurrahman bun Auf bw'agenda yaleeta essente nnyingi ddala. Agamba ya Rasulallah, nze ndeese mbadde ne 4,000 dinaari 4,000. 4,000 zino ba Nabbi sallam olwabasomedde etteeka man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana, kubanga bwe yabaleetanga ng'ayongera kukubiriza, nange mwongere, mba naye mwogere. N'atuuka basomera etteeka man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana, bannange ani asobola okuwola ku Mungu amuwole oluwolo olulungi, wa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira, Allah agenda mukubisizaamu. Abdurrahman bw'awulira etteeka nti ebya Mungu tumuwola bwozi, n'agenda ewaka aleeta 10,000. Amugamba ya Rasulallah, mbadde ne dinaaru zange 10,000, naye Allah ngenda muwolako 2,000, simuwadde buwi muwoze, nsuubira alina okunsasula. N'awaayo 2,000 n'azirekera ab'ewaka. Waliwo sahabi omugagga omulala baali bamuyita Asim ibn Adi. Asim ibn Adi yali mulimi wa ntende,
n'agenda aleeta ebisawo by'entende 1,300 300 baskets nga zonna zijjudde entende. Nabi sallam n'alaba basahaba nga baleeta bavuganya abaavu bagenda okulaba nga abanene babayiseeko, baleeta mu bungi ne banakuwala agaa kati ffe tuleete kaki. Nabi sallam n'abasomera etteeka liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Nammwe abatali bagagga nnyo leeta okusinzira obusobozi bwe buli. Nga baba batukubiriza wano okuwaayo, batandikira enumba miliyoni ne bajja ab'ettaano, kale n'ab'olukumi n'ab'ebitaano. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti liyunfiq du sa'atin min sa'atihi, temwekubagiza nammwe mugende muleete kye muleeta. Mwalimu sahabi baali bamuyita Abu Aqil agenda ewaka, agenda okutuuka ewaka nga teri kantu musajja wattu. Waliyo olubatu lwa ntende, najja n'olubatu lw'entende n'aluteeka mu maaso ga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kino kye nsobodde okufuna, lubatu lumu lwa ntende. Kati ebigambo ne bitandika okutambula mu bannanfuusi. Baswaba mubalabe, abanene baleese n'abatono mu butono bwabwe baleese. Abannanfuusi nga bwe twagamba olutalo luno mu bwamu ku mannya gaalo baluyita al-Fadiha, bayogera ebigambo okumalamu basahaba amaanyi. Allah agamba mu aya ayogera ku kikolo kuba abannanfuusi we balaba Abdurrahman bin Auf ng'aleese sente nnyingi, bamwogerera ebigambo bamugamba ono aleese kweraga. Kati ezo zonna aleese zaaki? Kweragira kuffe. Ate ne badda kuwona aleese olubatu lw'entende, namugamba kati ono okutulaga obwavu bwe okuleeta olubatu lw'entende. Olubatu lw'entende lukole ki ku bantu 300? Kati omugagga nga bamukubamu ebituli, n'omwavu nga bamwogerera. Allah subhanahu wa ta'ala yasa aya mu suratu Tawba aya 79 agamba billahi minash shaitanir rajim alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum 'adhabun alim. Allah yanenya abannanfuusi abayogera ebigambo n'agamba nti alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqat, abo abajeeja abakuba ebituli mu saddaaka z'abakkiriza abasazeewo okuwaayo bye bawadde, nga Abdurrahman olw'obungi bintu byaleese ne bakuyita kwewaana. Walladhina la yajiduuna illa juhdahum, ne boogerera n'abo basahaba abaleese akatono abadde batayina, ng'ono Abu Aqil yaleeta olubatu lw'entende. Fayaskharuuna minhu, ne badda mu kubajeeja, mu kuboogerera, mu kubakkakkanya. Sakhira Allahu minhum, nabo Allah abajeejezza. Amakulu Allah agenda bakkakkanya. Walahum adhabun alim, ate abategekedde ekibonerezo ekiruma. Mulimu abantu nga oluusi bawaayo kuva oluvannyuma lwa basomera aya, nga bolaba basahaba bano bali ba Abubakar tebalinda basomera aya ne baleeta, naye abamu ne basooka basomera aya ne baleeta n'abaavu baabano ne baleeta kye baleese. Omuntu Allah bw'amuwa emmaali n'agikozesa n'ategeera obuvunaanyizibwa bw'alina mu maali ye, emmaali emugulira ejjana. Hadith al-Qudus fiima ma'na, waliwo hadith al-Qudus. Hadith al-Qudusi biba bigambo bya Allah naye nga si Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti owange muddu wange, gwe oli property yange, sente z'olina nazo zange, ejjana nayo yange, n'abo abanaku b'owangaala nabo baddu bange. N'olwekyo gula ejjana yange ng'okozesa sente zange ng'oyamba abaddu bange. Gwe ne by'olina bya Mungu, n'ejjana gy'oyagala Mungu yagitegeka. Kati Mungu agambye ku sente ze nkuwadde, gula ejjana yange ng'oyamba abaavu bange be nateeka mu nsi. N'olwekyo mulimu abantu abamanyi hakki ya Mungu gy'alina mu sente zaabwe ne bagikozesa okugula ejjana. Baswahaba bwe mubajja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam
nga bakomplaininga ya Rasulallah dhahaba ahlu duthur bil ujuri lula, abagagga batuyiseeko batumazeeko empeera, wetusaara basaara, wetusiiba basiiba, ate bo ne bongerako okuwa saddaaka bagaba, ffe tetuyina kye tugaba. Naye nabbi yabawa amagezi nabo bageeko kye bakola mu ngeri ya saddaaka. Nolwekyo Allah omuntu aba amuwadde sente asobola okukozesa sente ezo n'agula ebijjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bano basahaba bayitirira. Mu basahaba abaleeta mwalimu Uthman bin Affan. Bali bonna bamaze okuleeta, naye bwe baleetanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'addamu ayimirira, bannanga ani atwongera, bye tulina tebitumala, ejje ddene. Uthman bin Affan yayimirira n'agamba, ya Rasulallah, alayya mi'atu naqa bi ahlasiha wa aktabiha. Rasulullah, ngenda kuleeta eŋŋamiya 100 nga ziriko byonna omutambuze bye yeetaaga. N'agenda n'aleeta eŋŋamiya 100 omusajja omu. Nabbi bw'alaba emaali ya Uthman gy'aleese n'amusanyukira, n'addamu n'ayimuka, abanga ani atwongera ku ssente, twagala bwetaavu bw'olutalo. Uthman n'addamu n'ayimuka, ya Rasulallah, alayya mi'atu naqa ukhra bi ahlasiha wa aktabiha. Ngenda kwongerayo eŋŋamiya endala 100 nga nzitaddeko byonna ebyetaagisa. N'agenda n'azireeta. Era nabbi n'addamu n'asituka, bannange mutwongere. Uthman n'addamu, ya Rasulallah, alayya mi'atu naqa ukhra bi ahlasiha wa aktabiha. Ngenda kuleeta endala 100 nga ziriko byonna ebyetaaga omutambuzi. Omusajja omu n'aleeta eŋŋamiya mmeka? 3, ng'ate ziriko byonna ebyetaagisa omutambuzi. N'addamu n'akuba omulanga. Uthman n'agamba, kati ngenda kuleeta ssente enkalu. N'agenda n'aleeta ssente enkalu 1000 dinar. Omusajja omu eŋŋamiya 3 ne dinaaru 100. Kigambibwa dinaaru 100 by that time zaali zijyamu kilo 5 eza gold. Kilo ya gold eri ssente mmeka abasuubuzi ba gold? Kati kilo 5 eza gold kwotadde 2 byaleese. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'alaba Uthman kyakoze, kuba bali bonna yabanywamu akendo, Abubakari baali bani, yagamba nti ma darra Uthman ma faala ma amila ba'da al-yawm. Uthman kino kyokoze olwaleero gwe byomaze, ng'alinga mugamba gwe jjana ogimaze. Mungu tagenda kukunenya kintu neki mu bulamu bwe obusigadde. Ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Uthman gwomaze weetegekere kuyingira jjana. Namusabira edduwa eraga nti ejjana agimaze. Kati abantu bawaayo ne bawaayo ne bawaayo. Naye basahaba mulimu abataalina wadde ne bajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mulimu basahaba 7 siire bayita albakauna, abakaabi. Bajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba, ya Rasulallah, ffe nga tetuyina wadde esimooni, tetuyina ketulina ketuwaayo, ate nga twandyagadde ogenda mu lutalo. Ya Rasulallah, tukoze tutya? Tufunire ensolo waakiri tugende tulwanireko, naye tunaatambulira kwemu abantu 3. Nabbi sallallahu abagamba, sirina, muddeyo eka, mba temuyina we mutambulira, musigale, sirina we mbatwalira. Abo Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako abasajja abaakaabira mu maaso ga Nabbi sallallahu olw'okuba baali tebalina. Allah agamba, billahi minash shaitani rajim, suratu Tawba. Twagamba suratu Tawba eno eyogera nnyo ku lutalo lw'e Tabuk. Agamba nti wa ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ayogera ku basahaba 7 abajja mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba, tufunire ensolo kwe tutambulira, tubuliddwa ssente, tubuliddwa ke tuleeta. N'obagamba nti la ajidu ma ahmilukum alayhi, nange siina we mbatwalira, musigale. Tawallaw, baddayo basahaba abo, wa ayunuhum tafidu min ad-dam, nga bakaaba banakuwavu, hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Agamba, ffe tetufunye, abantu bonna bawaddeyo, ffe tetufunye kye tugaba, n'okugenda tetugenze.
ennaku nebatta Allah subhanahu wa ta'ala n'abogerako nti ennaku yaabwe yali khalis, yali sinsiya, tebaalina ate baagala okgenda olugendo oluwanvu tebasobola tutambula ku bigere. Abo nabo Allah subhanahu wa ta'ala n'abasanyukira. Waliyo sahaba ye bwe yabulwa ekyokugaba mu lutalo luno, yabulwa kyaleeta, agamba ya Rasulallah, nkoze ntya? Yagera obudde buzibye, n'azuukuka layiri asaale. Bw'aba asaala layiri yasaba edduwa, yagamba ya Allah, sifunye kyempaayo mu lutalo lw'e Tabuuku, naye ŋŋenda kusaddaaka. Buli musiraamu yenna ayina kye yankola, kye yansobya, nkimusonyiye saddaaka yange ya Rabbi. Oli nga badde mulinako akantu, yansobya, yanyiiza, yankubirayo, eyo ye saddaaka yange ya Allah, ali mu kiro mu layiri, eyo ye saddaaka yange gye ngabye, gikkirize mu lutalo luno. Obudde bwe bukya, Nabbi sallallahu alaihi wasallam akuŋŋaanya basahaba. Ani yasaddaaseeyo ekiro ky'eggulo nga teri? N'addamu ogwokubiri, bw'addamu ogwokusatu atunulidde sahaba ono yasabye edduwa. Amugamba ya Rasulallah, nze nasaddaase naye nasaddaakidde mu dduwa. Nasaddaakidde mu ki? Mu dduwa, kusonyiwa banninako. Ani yali akoze saddaaka eyo? Ti abansobya bonna Allah mbasonyiye ye saddaaka. Ye saddaaka ya sahaba yali mpya mu matu g'abasahaba. Nabbi agamba omusajja ono yasaddaase ekiro, n'ababulira ne saddaaka gye yasaddaase yakusonyiwa bamuyinako nsonga. Allah yasanyukidde saddaaka ye. Kakati bw'oba tolina kyakusaddaaka oyinza okukoppa sahabi oyo. Naawe nogaa nti nze buli musiraamu bwe mbadde ninako ennuku abadde musonyiye Allah saddaaka yange gikkirize. N'olwekyo olutalo lw'e Tabuuku basahaba baleeta ne baleeta, naye olw'okuba ejje lyali ddene era abamu baasigala nga tebafunye nabbi waabatambuliza. Waliwo basahaba abajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam, baatuma Abu Musa al-Ash'ari, genda ewa nabbi omutugambire atufunireyo ku nsolo, naffe tugende mu lutalo, tuli baavu naye twandyagadde okgenda. Abu Musa bw'atuuka ewa nabbi amugamba, ya Rasulallah, bannange bantumye, waliwo ku buso ensolo ezifisse, naffe otuwe tuneegatta basatu. Nami yamugamba, genda, sirina kyembawa, nga munyiivu. Abu Musa n'agenda n'atya nnyo, n'agamba nyiizizza Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumusaba ate obwedda abantu abagoba. Naye wate wanayita kaseera Bilaali ajja abuuza, Abu Musa aliwa? N'amusanga n'amugamba, Nabbi akuyita. Wagende wa Nabbi n'amufunira ensolo ez'abanne, abaavu banne, banaku banne. Agamba mugende n'ezo nziguze, mujja kutambulira ku ezo. So olutalo terwali lwangu, okwo kwe kwali okwetegeka. Buli omu yaleeta kyaleeta, abasente, ab'ensolo, ab'ebyokulya n'amazzi ne basimbula. Tujja kulaba mulimu abataagenda mu lutalo, ebibinja ebiwera ebitaagenda, ebitaasobola kugenda ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu lutalo lw'e Tabuuku. Tujja kulaba ebibinja ebyo lwaki abamu tebaagenda, balina nsonga ki, era Nabbi yabogerako nti subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.